Olunaku olwaleero ngenda kubawa obukodyo bwe tulinza okukozesa nga tunaazina omusajja. Baaniriza mwenna abeekuumira ku Senga Phase 256 gwe omukadde bali kubanga weekuumirako ate gumpe kuba nga gwe mulundi gw'ogusoose tukwaniriza kansuubire ojja kufunamu ekyamakulu mu vidiyo eno. Gwe wano omukyala ng'oli eyo nga weebuuza omusajja bamuzina batya, nsobola ntya okutuula ku mukira ne nguzina. Eno vidiyo yo nga tonaba kugutuulako waliwo ebintu by'olina okumanya nti kino nina kikola bwe nti, kino nina kikola bwe nti. Ekisookera ddala tugenda kutunuulira gwe ng'omuntu. Are you comfortable kola ekintu kino? Owulira osobola okukikola nga tolinamu kutya, you are not holding yourself back, oli comfortable. Kyekisookerako. Waliwo ebintu bye tukolera abaagalwa abaffe, waliwo ebintu bye twagala okukola naye nga gwe ng'omuntu tokyagala. Nze siteera nnyo, in fact sikikola. Siyagala muntu akola kintu mu nsonga z'akwezina nga yeesindiikiriza. Kubanga ekigambo kye neekozesezza kya Luzungu naye kiwulika bubi, so sijja kikozesa. Kijja kuleetera okubeera nga weenyiwa, kanjokozese ekyo ekigambo. So teweepushinga okugwa ebbakuli, okuzina omukira. Bw'oba owulira nga you are not comfortable, toli free kweta, tokikola. Kubanga bw'onaakikola nga toli free ogenda ku just messing up. So tugenda kusooka tutunuulire gwe ng'omuntu. Oli comfortable. Then bw'onaaba onaazina omusajja wo ng'oyagala kumutuula ku mukira gwe naye kennyini olina okusooka n'omubuuza. Ali comfortable? Ali okay mu kukikola? Kuba waliwo abasajja nga munaye ayinza okugamba nze saagala. Gye bali. Naye bw'aba nga ali okay nakyo, then ogenda muzina otya. Kubanga tulina styles nnyingi zisobola oziniramu omusajja oba okuziniramu omukira gw'omusajja. Osobola omuzina ng'otudde ku ntebe, osobola omuzina ng'omutadde ku buliri, osobola omuzina nga muli mu ntebe zino empanvu ze tuyita couch oba ze tuyita sofa. Entebe gye nsoose okwogera y'entebe eno nga kano akatebe katugambe buno obwa dining, a chair. Then waliwo sofa, then waliwo obuliri. So ye ali comfortable bwe mwandibadde mukikolera for the first time. But ku muntu nga gwe mulundi gwe ogusooka nandi suggesting ne mukikolera mu ntebe eno gye tuyita couch rather than obuliri. But it's up to you gwe okusalawo. Kubanga lwaki suggesting entebe? Omwami waba ali mu ntebe ng'ogenda muzina kikwanguyira. Atuula ne yeesigama gwe n'omudda n'omutuulako ng'omutunuulidde n'ofunya amagulu go oba togenda kukoowa nnyo n'omuzinira awo. Like since it's your first time, but wobanga musuggestinze kikolera mu buliri kyonna kye muba musazeewo. It's between you and it's up to you too. Ekyokubiri woba onaazina omusajja kambawo akakodyo kano mulekeraawo okwambala obuleega. Olaba amabeere ago abasajja gabanyumira. Gwe okimanyi nti waliwo omusajja asobola otunuulira ebbeere ly'omukazi n'ayima. Si byonna olaba nga bwe twambala obuleega n'ositula ebbeere wano ne wasigalawo we bati. Awo wokka ne wamuyimya. Oba nalaba omukyala ng'ayambadde akagoye ng'ebbeere teyalireeze ennywanto eno ng'evuddeyo ne wamuyimya. Abakyala abamu lwaki muleega amabeere? Kubanga gaagwa. Muli mu kwezina n'ogaana okuggyamu akaleega. Kati oba onaazina omusajja, it doesn't matter. Nabagamba bino ebintu abasajja babimanyi. Mpozi ng'omusajja naye obwongo bwe nga buli awo tebutegeerekeka. Cause tolinza kunkwana nga onzaddemu oba kale tonzaddemu naye ndi muntu mukulu. Of course amabeere galina okuba nga gaagwa. But of course gabaako skin, gabaako ennyama. Teruba lusapatu nga lwonna luyiika buyiisi. So ne weliba nga si ttutu liba bbeere nga liwera ng'omuntu asobola oddikwata mu mukono n'alifiiringa. Toyambala kaleega ng'onaazina omusajja kajjeemu. Gwe togafaako. Ogalaba nga bwe gabuukabuuka ng'omuzina bwe gato. Ge gamusanyusa ekyo kimukyamula, kimuzaamu omusaayi, kimuleetera okubeera ng'awulira Omusajja asobola okutunira amabeere g'omukazi naye yerabira n'okwerabira nti eri wansi olina by'okolayo. So toyambala kaleega. Amabeere gate. Ekirala enviiri. Enviiri zino ze tusiba unless ng'olina enviiri nnyimpi, but bw'oba olina enviiri nga mpanvu ng'osiba enviiri ebiseera ebisinga nandibadde nkusaba zikwate ozirapping ozikolemu kabbaani.
kukwata n'okola kidonut nga ng'ogenda okuzina omusajja. Lwaki tukola ekyo? Okwewala enviiri z'okubeera nga zimukoonako, zibaleetera okubeera uncomfortable oba feelinga nga awulira bimumalako emirembe. Omuzina zimudistractinga. Ate obwongo bw'omuntu kasita buva ku kintu kye mukola ne butambula ku kirala, oba tolina kyokoze oba okolera zero work. Omusajja olina omukipingira mu kyeeko, olina omukipingira wamu nga alobooza ekyo kye muli okukola, talina kimudistractinga, talina kimusumbuwa. So omukipingira wamu olina okumakinga sure nti enviiri zo ozisibye. Teziri kumugenda mu maaso, zikwate ozizingeko bulungi nnyo kidonati obeere ng'osobola okumuzina bulungi. Ate sandigambe kuteekako kano kakoofiira oba anything, no. Zizinge kidonati. Ozisiba omanye nti ziri faamu. Rather than okubeera ng'oteekako akakoofiira nako kalina engeri gye kalinza okukulabisa obutali bulungi. Ekyala kye tulinza okutunuulira oba kukolera kalala ke nninza okugamba gwe starter. Totandikira mu giya. Ebintu bikwate empola. Ebintu bikwate empola. Togenda ku mukira n'otandika nedda. Mpola. Tandika mpola, ogende ng'oyongeza speed, ojja kulaba ng'okakinga up. Rather than okubeera ng'otuukira mu giya. Seri muntu ayagala mutuukirako mu giya, buli muntu ayagala at least omuntu ng'ekintu akitandika mpola. Ekirala, olina okukakasa nti wansi otobye bulungi. Bw'oba teweekakasa mazzigo, oba teweekakasa wansi eyo nti watobye bulungi, tozina musajja. Mbuuza lwaki? Ng'omusajja bw'akuzina n'owulira nga akulumya ng'oli mukalu, gwe kugenda okubeera. Ate era tagenda kunyumirwa, ogenda mukolobola ate nawe ogenda kwerumya. Bw'oba oli mukalu nga natural ogezezaako eddagala ligaanye, kankuwe ka tip. Osobola okukozesa lebu, kye tuyita lubricants. Waliwo lubricants eziri mu katale eziyambako, siziyina, tongamba nti senga nzaagala siziyina sizitunda. But osobola okukozesa lubricants oba oil n'osiiga omukira gw'omusajja n'ogutuulako. Oba ekintu kya lubricant nabagamba kiteesebwako bakikkiriziganyizibwako abantu babiri. Tomala gagikozesa kozi omuntu omulala gw'ogenda ogikozesa naye tomanyi oba ali allergic ku bino by'ogenda okozesa oba tali. So sooka n'omutuuza n'omunnyonnyola n'omubuuza oba ali fine, you go ahead. Wabula w'obanga tonnaba kutoba bulungi nnyo nga teweekakase, osobola okusooka n'okwata engalo zo n'ozikozesa ku mukira gw'omusajja otya. Omumasaaginga omukira n'amala. Bw'aba ng'amala oba n'afulumya, waliwo otuuza abasajja tebafulumya, otuuza tebatufulumya n'otufulumya nga bazina emmana. So tolowooza nti amazzi go gokka ge beetaaga. N'abasajja balina amazzi ge bafulumya. Singa afulumya amazzi gaago gaba ga colorless, gasobola okuyambako okubeera nga gatobya omukira ne guseerera, n'otandikira awo then n'okakinga up later. Oba bw'aba nga atandisawo okumala, osobola omuleka n'amala. Kino nkyogera ku musajja nga akakinga mangu oba nga akwata mangu omuliro. Bw'aba amaze n'oddamu n'omumasaaginga katini n'ayimuka straight away n'omutuulako. Asobola okubeera asitaayimukamu katini wati n'omutuulako aba agenda kuddamu agume mu ddakiika ntini nnyo oba mu seconds ntini nnyo. Kisinziira, waliwo abasajja nga asobola okumala n'amala eddakiika 10 nga tannaddangulu nga wakusooka kutetenkanya. So naye understandinga n'omanyiza embeera ze oyisiriza ku advisinga nti sooka omuweeweeta omukira oba sooka omuwe massage w'omukira abeere ng'asobola okubeera ng'amala then olyoka omutuuleko. Oyo kirinza okubeera nga tekijja kukola ewuwe. Katiipu kaffe akalala oba akakodyo akalala ke sigenda kweragira ge maaso. Abakyala ebiseera ebisinga bwe tubeera mu kwezira muzimiriza. Nabagamba weewala okuzimiriza. Tunuulira omusajja mu mmunye. Eye contact eyina ekintu ky'ereetawo wakati wammwe ababiri. Ng'ovudde ne ku bya sensitization ereetawo ke tuyita bonding ne mubeera nga musobola okubondinga mmwe ababiri. So there is no point lwaki oba ozina omusajja ng'oliwo oti otunudde omuntu ogutadde waggulu ozina mutunuulire. Ekirala munywegere. Omusajja muzine nga bw'omunywegera obeere ng'oba ng'obukwatidde wamu. Akakodyo akalala ke nninza okubagamba ke k'okubeera nga bw'oba ozina omusajja nga gwe omulundi gwe ogusoose, nabagambye nti tomupapira, tetukozesa speed. Wabula kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'omakinga sure nti omusajja ono gw'ozina ali mu position oba ali
like ali mu position nga ali comfortable oba muntegedde mubuuze kyayagala nti bwe bakuzina oba bwe banga nsazeewo kuzina ntudde waggulu ku mukira bebe wandiyagadde nkole ki nzanyisa amabeere go nkunywegere waliwo abasajja baagala ebintu ebiri aggressive but gye bali abantu balina fantasies zaabwe ze bakola mu bintu by'okwezina bye mutasobola na kwimagininga bw'aba kikugambye ng'osobola okimukolera kimukole kyekimutandinga on kyekimusanyusa kyekimuwa amaanyi then kimukole so byonna byenjogedde making sure omanya omuntu ko ali atya kikyayagala mu kaseera ako bw'omala okukimanya bwe kiba ng'osobola okukikola okikole kati tudde mu kuzina omusajja byonna obitegedde mu mutwe gwo omusajja osobola okumuzina otya ojja kugutuulako obeere ng'omuntu asitamye ng'osituka nga buddawo mpola paka bw'ojja catching up ne pace then akakodyo akalala ako ka muntu ng'oli mu ntebe wabula omuntu asazeewo okuzinira omusajja ku buliri nga gwe omulundi gwe ogusooka ogenda kutuula ku mukira ofunye ebigere byo mu maviivi muno amaviivi gano gateeke ku buliri then gabeere nga geebase ku buliri amaviivi go then ng'omuliko omutuddeko waggulu ojje weesindike mu maaso oteeke emikono gyo wakati w'ekifuba kye omukono ogumu olaba mu kifuba omwo ngaawo bali amabeere omukono ogumu guli sayidi eno omulala guli eno then gwe ekifuba kyo kiri kumpi n'ekiki ebbeere liri awo limuli awo mu maaso otandike okusitula akabinako mpola nga bw'okazzaawo mpola ojja kulaba nga okakinze up teweetaaga ku straininga nnyo kwepushinga nnyo nti okikolera eddakiika 5 oba okikolera eddakiika mmeka as long as gwe omulundi gwe ogusoose wowulira ng'okooye woba okoma muveeko kasita kuba amagulu gano gagenda sooka gakufuuyirira owulire nga gakufuuyira gakuluma muveeko then enkya bw'oba leero wamuzinye eddakiika 2 enkya ojja kwesanga osobola omuzina eddakiika 3 ojja kwesanga olala osobola omuzina eddakiika 5 ogenda kulaba ng'osobola n'okumuzina n'amala nga kati ofuuse pro nga kati buli kasitayiro kasobola okuleeta okakuba n'okateeka wali so it all begins na kutandika wabula ekintu kye muba munootinga oba kimuteekako essira nti ebintu byemmenye wano tobikwata n'obikola nga bw'obiwulidde video yange esobola okulabira abantu katugambe 1,000 singa mwenna mukola ekintu kyekimu waliwo abasajja nga batabaazi nabagamba mulina okuyiga okubeera creative mu mukwano olina okuyiga okubeera ng'osobola okukola ekikyo nga kyanjawulo ku ky'omulala funa bufunyi video girabe naye piikinga mu bupiikinzi ideas ogambe nti senga yagambye atya bwe mba nzina omusajja nina omutunuulira ekyo kiri basic nja kumutunuulira naye nze ngenda salawo nnyongeremu akakodyo ngenda mutunuuliza amaaso gonna nga gali romantiki nze nanzenanga neemoola sigenda kaluna bukanuzi ki maaso so yongeramu ebisoko yongeramu ebintu ebirinza okufuula omukazi ow'enjawulo bino bye tusomesa wano banze bye mbasomesa just mbategeka then gwe n'otuula n'otegeera omuntu okyayagala n'ozimbira ku bye mba njogedde n'okola ekintu kyo ne kibeera nga kiri massive tamalabira subscribing gwatanaba subscribing ya subscribing edda webale kubanga weekuumirako ate gwe ng'oli mupya bw'obanga video eno ogifunyemu amakolera nga ekunyumidde giwe ekigalo giwe thumbs up era subscribing akade bwe kajja nako kakooneko beere nga buli video gyetuteekayo ogiraba kubanga buli wetuba tukoze live ojja tubeerako ne lives once in a while ojja n'ogiraba leero mbadde wabba waka live naye internet yange sinungi Yeah.